happy birthday Suubi. Olunaku olw'eggulo mwana muwala Suubi yagenze maaso na celebrating amazaalibwa ge wabula ate olunaku olwaleero akijanjawaza atamanyi Suubi yaani wano wammanga ze details ezikwata ku mwana muwala ono Suubi. Oli ku Wonderboy UG ne Vic exclusive YouTube channel ziri bbiri ezikutusako amawulire agabira gakagwa mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda tugakakasa nitugekenneenya then oluvannyuma nituga filtering nga ddala kituufu osaanidde okugawulira. Ankujjukiza nti ba Ron and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road era nga bano bakugamba nti bakutusako obumu obw'emberenge. Lockdown tukimanyi yabanyiga here and there naye osobola okuba nga wejjambwa avu ng'ogula akuuma akakuba emberenge oba popcorns okosaako n'akuuma akakuba ebinyeebwa. So basangibwa wali eri Kireka Kamuli Road ye Jinja Road oyo osobola okubakubirako ku 0759100049 ne 07504588 zeze zitamu wansi awo we ba Ron and Sons abeyunire mwana wattu osobola okuba nga ofuna. Olunaku olw'eggulo wali eri ku One Love Beach e Busaabala omuliro gwagenze maaso ne guba nga gukwata essanyu ejjereere mu maka oba mu family ey'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi wine era nga babadde bajaguza amazaalibwa ga mwana muwala Suubi Shine ge mannya ge ye Suubi Shine era nga yabadde aweza emyaka egy'obuto bambi 6 bweddu. Ekisinga okuba ekintu ekiri interested ku mazaalibwa ga Suubi yavuddeyo n'agamba nti yebaza Mukama Katonda olw'okubanga kitaawe njogera ku daddy Honorable Bobi wine nga bw'omulaba anti tamisingangako mazaalibwa ge era yebaza nnyo Mukama Katonda okubanga kino akimukoledde. Abaana bangi bali eyo bambi bakuza amazaalibwa gaabwe ng'oluusi bataata bali safaali naye agambye Suubi nti taata ne bw'aba ali abroad agirinnya n'akomawo akwata amazaalibwa nabwe kityo tamulekererangako okugamba nti Suubi ku luno bambi sisobodde kubeera ku mazaalibwa ge. So ndooza ekyo kiwa abazadde ekyokuyiga nti omwana wa artist mbulamu abeeko ne byakujjukirirako. When you look at this video bannange olabira ddala nti omukolo badde bagupreparinze bulungi era bwe nabadde ngezaako okwetegereza ekifo kino mwe bategekedde omukolo nga weewo omugenzi Moses Radio Sekibogo we yagenda maaso n'okuba nga designinga lwakuba tosobodde kuba gwe ng'olaba ka background ako omugenzi Moses Radio we yagenda maaso n'okuba nga asiiga ekifaananyi ekyo. So mu muti ogwo wansi waagwo we bagenze maaso n'okuba nga bakuliza amazaalibwa ga mwana muwala ono Suubi Shine kawezeza emyaka bambi 6 egy'obulamu obw'ensi eno era nga tusaba Mukama asobole okukawangaaza nako kanyabo ka Shine Suubi kaawe akasobole okuba nga kakula ate era kabeere nga ka inspiring abantu bangi Mukama atuukirize n'ebirooto byako. Osobola okuba nga video eno giwa like n'okuba nga osobola tuterako comment yo ku kiki kyolowooza ku mazaalibwa gano Bad Bobi wine the ghetto gladiator ghetto president kyoba ghetto president yakyejjako oba kikyaliwo naye I think ekyo yakyejjako akati ye president ow'abantu abayitirivu ennyo okusinga n'abaana ba ghetto nga bwe gwali ku mulundi guli. So ago ge bagabadde amazaalibwa aga mwana muwala ono Suubi Shine nti family eno eri very blessed ate era bw'obeera ogyetegereza bantu si bantalo buli muntu ye couple gye yandyagadde okuba nayo mu maka ge bazaale n'abaana abafaanana nga bano. So Suubi we congratulate you era ffe nga wano ku Wonderboy ba Queens ne ba Kings ffenna twegatta wamu ne tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Nkimanyi nti comments mpitirivu naye sigenda kusukkawo wano naye nzikiriza nga sinaba kusukkawo wano nkugambe nti nange soka ogende ku Facebook, Instagram, Twitter okwosaako ne TikTok osobola okuba nga onfollowingako Virginia Sword songwriter nkozesa Vic exclusive osobola okuba nga otypinga mu Vic ey'abasajja VIC atoteekamu Vic ey'abakyala oba tojja kunfuna ojja kusobola okunyumirwa content waffe ow'enjawulo okwosaako n'omukutu gwaffe omulala ku social media gwe tukozesa ogwa Wonderboy UG wonna osobola okuba nga otufollowinga bulungi nnyo n'olaba content ow'enjawulo. Thank you so much okubeerawo ba Queens ne ba Kings ku mikutu gino. Ndoza Virginia's the songwriter Atanyas Productions. I sign out. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu ba Ron and Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako
njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati bali antisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja batubikutuusaako wona woli. Ne baronna nisanize ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri